Leero lwe lunaku abaana b'ekibiina ekyomusanvu lwe bamaliriza ebigezo byabwe ebyakamalirizo ng'olunaku lwa leero bakoze ekigezo ky'oluzungu ne ssaayansi ng'era libadde essanyu jjereere eri abaana wamu n'abasomesa baabwe. Wano ku ssomero lya Old Kampala Primary School, abayizi babukeezezza nkokola okujja ku ssomero okutuula ebigezo byabwe yadde nga enkuba ebadde etonnya tekibagaanye kutuuka mangu okukola ebibuuzo byabwe. Akulira essomero lino Nakibuka Josephine atutegeezezza nga bwe bafunye obuzibu bw'enkuba ku makya era ne bafunamu okutya nti kinaataataganya abaana naye si we gubadde. Okusoomooza kubadde kwa nkuba, abaana bataakedde nnyo enkuba yabakubyemu. Nakibuka ayongeddeko nti abaana abamu bafunyemu obulwadde naye tekibalemesezza kutuula bigezo byabwe ne babimaliriza bulungi. Tufunyemu n'abalwaddemu, omu n'afalling sick during mu lupapula nga bakola naye baabo mbabuuziza ngambye amaliriza bulungi. Bo abayizi b'essomero lino babadde basanyufu ekyensusso okumaliriza ebigezo byabwe era ne bategeeza nga we basuubira obuwanguzi obwereere. Nsanyuse nnyo okumala pepa zaffe, ndalekerawo osoma ebitabo nga bwe mbadde nga nkola. Ebibuuzo yadde bulungi nnyo. Nsuubira ndi mu grade 1, division 1, yagala butaano oba 11. Kyaddaaki ebibuuzo eby'ekibiina ekyomusanvu bikomekerezeddwa olunaku olwaleero era nga wobalaba abaana bano aba Old Kampala Primary School basanyufu nnyo kubanga basuubira buwanguzi bwereere. Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.